Abagambibwa okugezaako okutta General Katumba Wamala ng'ono ye minisita w'ebyentambula n'enguudo mu ggwanga Uganda basimbiddwa mu kkooti olunaku olwaleero, era kkooti ne basindika ekitalya. Bajja kukomawo bukumi babeere ate nga bagenda maaso n'okwewozaako. Munywanyi osiibye otya, bigenda bitya? Mbeera ya lockdown tugiraba. Naye ate njagala tembere nga nkuwa update eno n'ebino nabyo beere ng'obimanya. Nje buvuddeko bbanga tono nnyo emabega General Edward Katumba Wamala abazigu bamulumba ku luguudo lwa Kisota, ate ne babeera nga basindiira emmotoka ye amasasi n'ekigendo ekyokulaba nti bamumiza omusu. Naye munnange ono yasimatuka, naye ate muwala we ne ddereeva we bano bo balugulamu obulamu era bo baafiirawo. Poliisi yava n'etandika okubeera ng'ekola okunoonyereza kwayo, era olina obutambi bwe yata obwali bulaga abasajja bano nga balooza nti be bali bakubye emmotoka ena amasasi nga bali ku Dora Northern Bypass ku pikipiki zaali bbiri nga bafumuuka buweewo ne beetooloola nga byonna bwe mwabiraba. Naate njagala babe nga nkuwa amawulire gano nti poliisi bakola okunoonyereza kwayo munnange ina abantu be yakwata, era nga bano be bateeberezebwa okuba nti be batta General Katumba Wamala. Ku bantu bano abakwatibwa kuliko omwami omu ayitibwa Serubula Hussein Ismaili ne Nyanzi Yusufu Siraje. Bano batwaliddwa mu kkooti y'omulamuzi w'e Nakawa okuvunaanibwa emisango ebiri, nga ogumu ku gino emisango kuliko ogw'okutta Brenda ne Kayondo. Brenda yali muwala wa General Katumba, then Kayondo ono ye yali ddereeva we, wamu n'okugezaako omusango omulala ogwokubiri gwe babavunaana okugeza kulaba nti ate abatta General Katumba Wamala. Okusinziira ku muwaabi wa gavumenti Kyomugisha Babura, omulamuzi Dr. Singiza Douglas Kerekona, Chief Magistrate Nakawa, bano abasindise mu kkomera ery'ekitalya okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwennyini ogwa 2021, ate babeere nga bakomawo batandika okulaba ng'emisango gino ate gigenda mu maaso. So bano basomeddwa emisango gyabwe ebiri, ogw'okutta ddereeva ne muwala General Katumba Wamala, then n'omusango ogwokubiri ogw'okugezaako okutta General Katumba Edward Wamala. So gy'emisango gino ebiri munnange bano ate gigenda maaso kulaba nk'aba bavunaana mu kkooti eya Mukono. So nabyo biri bwe bityo naye bwe bitambula. So poliisi bakoze okunoonyereza kwayo yakuttemu bano era nga bakakasa nti balabika be bakola kino. So emisango gigenda mu maaso okunoonya bujulizi n'ebirala bingi nnyo ate balabe nga babaako ate we bagiggusa muganda wange. So emboozi eno ekyatambula kibi nnyo okulaba nti waliwo be twafiirwa ne generali naye okulaba naye yasimatuka, naye tugenda batukongera bingi ebikwatagana ku mboozi eno. Erinnya lyange nze Sonko Muhammad, kwa update sitovaawo kyaleeta ebirala.